tesobola kuwangula Iran ne bwe beefa era Iran egenda kuwulinya ku lutalo era lutalo lugenda okuexposinga Iran manya America nti Iran Isirael ne America tibasobola Iran bote bwayegera kurasa abantu bagamba amisifaya yali kubanga ensi yonna bawulira kabadde America lasa yawedde nembagawa ekisooka njagala okubategeeza entalo kiki entalo yentikko y'ebyobufuzi nga bino ebyobufuzi ebyokugera ebimaze okulemagana that war is the highest form of politics nti olutalo yentikko yaki y'ebyobufuzi naye entiko y'ebyobufuzi esindika ebirubirwa byaki biyinza okuba byamawanga biyinza okuba byabantu sekinoomu n'ebiringanga ebyo ekyo kimu ekyokubiri entalo wabeerawo entalo za bika bibiri wansi w'enjuba waliwo olutalo lwe bayita olutalo olw'okweronderako war of choice n'osalawo nti tulwane n'obeerawo olutalo bayita war of survival nti olutalo lw'okusigala ng'oli mulamu nga bwe balukusudeko obusuuzo baki kati entalo ezo bbiri zeziseepinga engeri abantu bagenda okukola ki nti olutalo lwa war of survival tirulwanibwa mu nwana oba abaluyingiramu tirulwanibwa mu nwana ng'abantu balutegeera dda tirulwanibwa mu nwana ebeera nakudumizibwa wamu bubeera enwana yaalwo eba eri mu butundutundu fragmented command webale nnyo nga kitegeeza toyina kugenda kuba specifical osaanyewo bantu nti tosobola ganti kenkubyo nga luwe ndumazi kyokutolaba n'abalwana entalo zino ogenaga twatandikidde mu consignment tukulwana nga twekwese mu kimuvooze ne tuvaawo netuga katuyingidde mu mobile neda katuyingidde mu zonowo okulwana nga katuli mu bitundu ati katuyingidde mu kulwana nga tutambula butambuzi ali wanafu tukende mu kona fu tukende ludawa atuyingidde mu conventional kati katubagane tumaze okuzimba amakifa ku kifuba kati olutalo lwa surviving war kiki ekiruleeta ne lutasoboka ekisooka buli muntu yenna aba alwana nga amanyi okulwana okwange kwe kuntaasa okwewaayo kwange kwekola ki kati ate okulwana kwa survival kuba kutegeeza nti omulaba akulumbye talina gwanaaleka mu ddwaliro oba talina gwanaasonyiwa okisegedde kubanga okuluyingira mu lutalo lwa survival muba mumaze okutuuka ku pointi etakyakkiriziganya mbagaye nti olutalo gutera okusembayo okubagulemaganya okutambuza ebintu by'obufuzi ebirumya by'obufuzi oba bya gavumenti oba bya gurupu y'abantu n'ebiringanga ebyo kati olutalo lwa Iran kati mu ntalo zino mulimu nabagamba mu byobufuzi waliwo kye tuyita transactional political partners ne tubeera ne tuyita ideological political partners kati transaction political partner be bantu b'okolagana nabo abakwetoloola abatambula naawe naye nga okutambula kwamwe tumina nsonga ya muzizi wabula mpankuwe tukiyita quid pro quo mpankuwe ompaki nkuwati buli muntu agoba kike okitegedde nze nine umaru ntambula naye bamuwagira oba mu byaki byantalo naye nze nina kyenoonya nina kyemunoonyaako era oli bwakuwa ekyamanyi olisobola n'omutunda n'okyuka kubanga gwolina kyokola ki kati wali kyebayita ideological political allies oba alliance nti abo be bantu ababa bakolagana nga bakolagana si kibumala okumanya kizito wabula balina ebigendero ebikwatagana ng'ebigendererwa byebimu si ku muntu bateeba mu ggoole emu oba kizito bwali bali mu birubirwa byabwe kati bw'osanga ensi nga Iran ekozesa enkola ya theocracy kitegeeza ki nti balina be balinganga abakola ebyobufuzi naye nga batambuliraga mu nzikiriza kati omuntu ng'oyo maidiya tosobola kumugjawo tomusobola why kubanga toyina ngeri gy'omuyingiramu kumusekeetera kumugulirira kubanga waliwo abantu abagulira abantu mu nfo ne babajjawo kati olaba bakwata Maduro owaki Venezuela abamulyamu olukwe bamwetolodde badde bamukuuma abadde yabawa enyota yabawa buli kimu naye nga abamukolagana naye ku transaction tebalina kintu ky'amaanyi omukulu wati tulina kintu mutufe tumulyamu naye kati banajjamuwa eky'amaanyi mu ngalo zaabwe baba bamunyamu olukwe kati ate ekyo tosobola kisanga mu Isirayiri mu Iran kubanga bw'atunda oli aba yeetunze oli aliwo jastinga kaki kati ekyanguya entalo n'entalo guma kyobulala nti mu Amerika yalema okuwangula aba Vietnam
ne bombinga Vietnam yona ne gisanya ne Vietnam ne bafunga chonga nti we are fighting for our country era America utalo ya ni bata America ndoduka ne bagenda si Vietnam ategeri wansi nnyo ne bagamba nga bakozesa busale bakozesa mitego kwe kulaba omanyo yogedde points B nange kenyini zimbadde sinna stako birowoozo. One, Israel na America bekobanye iyo timu emu bebakuba Iran naye tebalina bigendererwa byebino webali nnyo ku Iran. Ebigendererwa bya Israel ku Iran birala n'ebigendererwa bya America ku Iran birala. Ekyo kimwe ekyokubiri bano bwe batta Ayatollah ku lunaku olusooka America yo yali emanyi nti olukiwedde gavumenti bagivunise up to today government yekyayimisa kyembagamba nti bano kulwa enteekateeka ekitegeeza nti bali ku survival bali enteekateeka yaabwe bo bezoninga baba bamanyi command begatta they united in their effort okubeera okusigalawo naye mu byebakozesa communication mu mpuliziganya buli muntu aliwe bwekibawo kyekibaawo bo beeteekateeka era tewali kikola kikyuka kati ndozo kitegedde ekyo nti bo n'okwesigangana beesigangana you cannot infiltrate those people tusobola kubayingiramu kubanga ono alya munna abadiddemu ye yebayiriddemu olukwe yennyini kati olw'ensonga eyo kati abantu babalaba kati ekyo kimwe ekyokubiri nti ate America nejja yeekobana n'omuntu amaze okufuuka ekyenenwa mu nsi yonna abayisirayiri okutta abapalesitani nga batira bwerere ng'ensi yonna ega nti abapalesitani bafuna obwetwaze kati baleese olutalo luno nedivation kubanga Irani omu ku bagenda okufulufiringa abapalesitani okufuna obwetwaze kati n'olwekyo era ne ba allies ba America bakyali ku fensi. Actually leero ndabye nga tutunayingira wano chancellor wa Germany manyi yachaddeko mu America Trump naye kati bwe yavudde yagenze n'akandoza atu wano wa Faransa baga nti somehow tukiziganya n'ebigendererwa ebimu naye Israel na America batulabikiranga abatalina direction ya lutalo ekirwa akakantu kabadde tebalina direction nanti olaba olutalo luwalibwa ensonga ssatu. Ekisooka omuntu ateko kubanga oyina kiba Nyerere bwe yali agula olutalo kwa Amin yayita abatanzania n'abagamba nti tukona sababu tuyina ensonga etwala okutabala Uganda tuyina obusobozi tuna sababu tuyina obusobozi tuyina n'ensonga ekiwanda okulwanga olutalo eba nsonga ate ekiwanguza olutalo kyo kyegamba kuba kusalawo kw'abantu si byuma sigamba nti byuma byokozesa emundu kyevudega nti Vietnam yakuba America ne baddusa actually kyenyini kyogedde aba Hamas kye bakoze Israel mu Gaza bakubye Gaza ku jogolozi nefuuka bulere nga ne webali ne bakwata ne batwala nga bakyabali kati bwe bavaayo bajjana mundu mpya na byambalo kati n'olwekyo ku lw'ensonga eyo kati luno lutalo ekyo kimu ekyokubiri waliwo kye tuyita mu byobufuzi waliwo kye tuyita tukiyita strategic warfare pressure strategic warfare pressure nti olutalo America lwerwana ne wandi bali bakuba Isirayiri baya Iran naye ekigendererwa kyabwe si kuba Irani nti kye balwana nayo America ne Isirayiri America yo particularly erikulwana ne China America particularly erikulwana ne Russia. Actually Trump yakyogeddeko omunamawulire yamubuuza nga ali ku nyonyi ya Air Force One n'amugamba nti naye president olowooza Russia ne China zirina engeri gye ziyamba Iran n'agamba sisuubira naye era bwe ziba nga zikikola zasembye nakyo kuba tubakubiddeyo tubakubye kati olutalo luno America lwaki Iran America lwaki yagenda mu Venezuela America ekigitwala mu Venezuela bagamba nti bw'obanga oyagala okusanyalaza gw'ovuganya naye controlling ebyo ebimufulu enkiza okugwa kati obicontrolling nga omumazi kati embiranye eri wakati w'ensi waliwo America ekka China eyambuka kati China okwambuka kye kigiwa amaanyi nti amafuta bogenda mu nsi nga Venezuela mu nsi yonna nga yakuna emamiddwa amafuta gonna kati Venezuela amafuta yali agakwata ne gawa China amafuta gayamba China oyo okulaninga ebintu byayo byonna byonna ebyenkulaakulana bw'ojja mu Iran ne Iran nekwata amafuta ne gawaani kati America ekyekinga ate China America okulumba Iran teyagala amafuta ga Iran America okulumba Venezuela teyagala amafuta naye yagala kulinnya ggere mu China. How do I stop my competitor ayagala okunzijawo
ntolinya mukuru mufuro w'amaani kati bw'obirinyamu n'omukontrolinga bw'okwata Venezuela n'ogisigaza n'okwata Iran mugenda kubanga omaze okumusaanyaawo kubanga ebyali mutali okulakulana amangu bikola ki oba mikono gyo kati lwe lutalo lukola ki oluliwo kati olutalo lwebanga lwe luliwo olwo kati olaba nti olutalo luno lulimu ebintu bingi mulimu abantu abazimu bangi kyona nti olutalo luno tisirwa Iran yokka buli nsi yonna egenda dufiiringa nti mulimu nti we call it the convergence of different political and economic interests. Actually okukkaatiriza ky'oyogera ennaku nga 2-3 emabega America ne Israel baatandise okukuba amafuta refineries z'amafuta batandise kuba nazo sene neebuuza ate zizo zikoze eki bazikuba basanyalaze kubanga bakkiriza nti akagolomolo kali kaggaddewo ak'omwosi agenda kukkiriza China emmere zayo zitwala amafuta kati ekitegeeza bwe tulwana naye tugenda muza ki mabega kati kyetulina okukola tulina okuba amafuta gali abeera kitasobola kukola ki gafuna kubanga eimu ey'okusanyalaza kyebakola ki okusanyalaza China mu byenfuna byayo mu lutalo lwabwe balimo olw'okulwana ani atwala okufuga ki ensi kati n'olwekyo kyovudde olaba essaawa eno ate olutalo nga lutandise mu wiiki emu n'ennaku eziyiseemu nti Iran edemonstratinze Iran eri strategic nti Iran ekozesezza tebayita drone emu gikola ekolebwa akati $2,000 n'emitwalo 5 naye mundu America zekozesa emizinga egy'ebitimba egyo ezikuba drone buli muzinga missile ezo oba omuzinga ogwo ekitimba ekyo okikuba kya milioni $12 kati Iran kyekola yeefulumye esindika obunyonyi oba 500 nakubako bumeka obulala ne butuuka naye bwakubako jjukira essente kimukositinze kinene ate okuddamu okukola ekyokulwanisa ekyo kitwala ebbanga ddene kati kyobola nti olutalo lwakatandika America yakafiirwa billions $3.7 billions okuba satellite mu bitebe byamaddemu omuzire mu mawanga gano ageetoloddeawo Iran ebikumi butereevu actually nadenda n'okutambuza emmeri eyo Ibrahim bagikubye era yadduse ne mu ddwaliro okugitambuza okugijja mu America bagitwale mu kyondo kya bwola buli lunaku ebbanga lyebadde emala ng'etwala $1 million eziri mu Rwanda kati bagikubye nayo bagikubye era yadduse yavudde mu ddwaliro naye yadegenze kuprotectinga ki yadegenze kuprotectinga nga yabatiza bali abakulu abantu bonna bawagira America nga yabaprotectinga nti tugenda kuba okuprotectinga waliwo omusajja omu eyafa architect kyabe batandisi ba kibumbansi emu bali basajja babiri Dr. Lord Carrington yali minister wa foreign affairs wa Bungereza ne Dr. M. Kissinger yali minister wa foreign affairs owa America yagamba bwati myaka gy'ensanvu yaga nti omuntu yenna alwanisa America nti okulwanisa America kyabulabe nnyo naye okuba mukwano gwa America it is fatal nti kyakabi nnyo kyabutebu nnyo oba weete mudde nti okuba mulabe wa America kyabulabe naye okubeera mukwano gwa America oba weete mudde kiki kyategeeza America kati amawanga gano gonna ganegefulanga mukwano gwago nti babalini bandi bonna betoloddeawo kati obuzibu obuze kubanga America ekoze ebikolobero biyitirivu buli bafuga mukwano gwonna weetika ebikolobero ebyo ate nga bwe tolina kapasite ebeerwanako kati kyava yabalabula n'abagamba nti mwe okuba omulabe wa America kiri dangerous naye okuba mukwano gwa America it is fatal obaweete mudde kubanga America kati abali abonna bakaaba amawanga gonna getonde gakola ki tegamanyi nakiddamu so n'olwekyo njagala okubategeeza olutalo luno Iran emaze olulinnyako kubanga bw'obanga ogambye n'ogamba nti ngenda kukuba ono bw'aleeta omukulembeze omulala tumumalawo kati Iran erina system gye bagambye ey'okulwana entalo nti waliwo entalo zandika bibiri waliwo olutalo bayita war of choice and war of survival kati Iran erwana kuba kusurvivinga kyovudde olaba nabagamba lwaki nabagamba nti olutalo lwagenda mu Ukraine erasa Ukraine si yalirwana ne Rasa wabula Ulaya yonna yalirwana nani nerasa kubanga Rasa bwa eriri mu makati ga Bulaya wansi w'enjuba Rasa y'ensi esinga obunene Rasa eyina square miles emiliyoni 17.8 square mile munsi yonna ensi esinga obunene ensi eddako ye Canada eyina square mile emiliyoni 10.2
America nerukeddako ne square mile million mwenda n'ezigwamu naye Lassa buli mwaka babadde batandika entalo first world war yalemenga kusanyawo Lassa ya stoppinga Napoleon neda Napoleon guni hita wajuzi wasa Napoleon ye yamusanyawo naye nga befuula nti Bufalansa erumbyani Lassa naye nga bonna bemobilizinze okujja okusanyawo ani kubanga enkola ya Lassa yanjawulo ku bo naye lwaki Lassa ebadde wangula entalo kubanga Lassa balina endowooza ne North Korea balina endowooza eringanga balina endowooza nga bwetugasirulasi nti balina endowooza egamba nti olutalo we luba luzze eno lino ggwanga lyaffe tiwakyali njawukana ebyaffe tuliteeka bbali ne tukkuba omulabe n'akola ki kati abantu alekutte wamu baguma okukola ki unlike mu America ate kyolina okujjukira mu America Obama yabikola ekyamajuzi mu 2023 mu December n'agamba emyaka 8 gye yamala mu White House kabulye ensi ebyama abakulembeze ba America bebafa nabo bebaziika nabo bagenda byo mutaka n'abagamba nti yali takimanyi nti president wa America tayina buyinza bonna tasobola kulagira utalo utabawo obokubeerawo n'agamba mu America mu White House buli kumacha waliwo omusajja talondebwanga tamanyiddwa wa America yagenda nawo president ebiragiro kwanga atambulira era asalawo entalo n'agamba sebo ne bajja ffe tuliga biki n'ebintu tebabyogera kati kambi bakole ki n'agamba n'olwekyo president wa America si alagira olutalo abalagira olutalo waali ajja n'asoma era yamu ebiragiro n'agamba nti olunaku lumu amuleeta ebintu neyeediima essawa yabaana be ne babakwata ne mukazi ne babafulumya n'agamba mu White House waliwo essimu gye sikwatako waliwo n'akasenga kotakkiriza kuyingiramu ate nga muwangaala ng'eringa nga yiyo naawe era muli obeeranga mu ki kubanga balina kye bayita industrial military complex